Mutemumanyi sanyu liri ku social media platforms ez'enjawulo abantu basanyufu. Rwema Namakula ngenda kwebazaako kintu kimu tibannange Rwema Namakula weebale kubanga abantu nga bawolokoseza ku lubutoro, abantu nga balimbye ku lubutoro, abantu nga bakuwayiriza ku lubutoro. Rwema Namakula gwe ng'osirise wano kwa SMX Media natuuka nenkola ne story nengamba bannange ebya Rwema Namakula n'olubutoro eto bimulekere kubanga Rwema Namakula abadde n'olwo olubuto ekitono ennyo myaka ng'ena oba 5. Amal Musuza ali mu myaka emeka neche mmanyi abadde nalwo okumala emyaka ng'ena oba 5 nga buli mwaka Rwema Namakula ali lubuto lwa Kenzo kuvanga akyalina Eddie Kenzo nga bagamba Rwema Namakula ali lubuto lulala ali lubuto lulala n'afuna Dr. Muze ne bagamba Rwema Namakula kwanjula kwe yali lubuto yensonga ati bakoze okwanjula n'okukyala bya mangu bannange omwaka ne gugwako n'omulala ne gugwako nga bagamba Rwema Namakula ali lubuto. Naye finally Rwema Namakula amazina ateekayo ebifaananyi ng'alaga ali lubuto lwa Dr. Amuza olubuto lukulu. However waliwo akakodyo kesitategedde bulungi nnyo Rwema Namakula. Omanyi wano ku SMX Media nze saagala kuwolokosa nnyo nga sirina proof. Nera Rwema Namakula otadde ebifaananyi obanga nina obukakafu obulaga mbu Rwema Namakula ali lubuto yensonga yaki eno story njikoze ate nera nga nze omu ku basoose okubeera nga njikola nera ngenda kusaba gwe atasubscribinga nga wano ku SMX Media bambi subscribinga kubanga ffe wano ku SMX Media ekisooka tukonverting nga stories affe nezibera nga ziweuka data waleme kubeera nga agenda mungi gwayagala story nga tetwala nnyo data waneno ku YouTube subscribing aneno ku SMX Media. Ekyokubiri tetukola story nga tetulina bukakafu oba nga tetusoose kukola research amakulu mu kyo tetuleeta stories za bulimbo oba tetuwaayiriza ekisembayo nera ngenda kukisembyayo ku kiri ekisooka nti ffe wano tufaayo nnyo story obutatwala data gwawulira nga data bambi oyagala mbeera nga omukeekeza gwawulira nga bambi data agenda mungi ku YouTube channels endala bambi subscribing ano ku SMX Media nze waneno mbeera ne updates buli lunaku buli ssaawa story tukola esukka mu 5 oba mu 6 olw'ensonga story bwaffe bubeera bumpimpi ate ng'ekyokulala tusooka zikonvertinga data waleme kubeera nga agenda mungi. Mbadde nkyakugamba ku lubuto lwa Rwema Namakula. Rwema Namakula atandika okubeera n'olubuto olunene okumala myaka ng'ena nange natuuka nenkola ne story nembaga abanange Rwema Namakula tumuleke oba ali lubuto abeere oba tali lubuto abireke. Rwema Namakula atandika dde okubeera nga postinga ebifaananyi ebikadde actually we kyasinga okubeera nga kikyakira awo we yakolera ka video ng'ali ne Dr. Amuza Sebunya nga bali mu motoka. By that time Rwema Namakula yali atandika dde okubeera nga postinga ebifaananyi nga postingako kwegamba nga teekuba ebifaananyi biri full oba okitegera bulungi okukweka olubuto. Kati ekyasinga okunzijako oba ekyasinga okumalako ekyewungula keka video ke yakola aweva machimbu yali atudde ate yali mu Gomesi manyi ne Gomesi zirina engeri ezikuwekamu embuto kati kano ka video ke yasembayo okubeera nga akola obumu kwe yasembayo okubeera nga akola ng'atudde ng'atemyako ku Dr. Amuze emabega ate ng'ali mu public kati abantu batakigira nnyo gamba mbu Rwema Namakula ali lubuto oba olw'ensonga yali mu Gomesi ng'alutaddemu yeesibye bulungi nnyo nengamba olaba Rwema Namakula aze mu public ng'ali lubuto awo by that time tukimanyi bulungi mbu Rwema Namakula amawulire almost yagavaamu. Rwema Namakula kati ye muntu gw'obadde tokyasobola kubeera ng'ofunako oggulire lyonna kebeera exclusive interview kakibeere ki Rwema Namakula nga tusobola beera ng'okimufunako. Video ya Chike gye yakola ng'ali ye eya loko ng'ali ne Chike sinze ezisinga Rwema Namakula yali atudde okiraba bulungi amakulu mu kyonna nga afuba okulaba nti n'engoye ze yali ayambadde nga size zino ziraga munerawo lumukutte lukoze lutyanedda ng'engoye ennene neera still ndowooza point yali yakubeera nga akweka lubuto luleme kuviirayo mu time gy'atayagala lubeere nga luviirayo ezo zonna ensonga nga ziraga Rwema Namakula ali lubuto ebifaananyi ebya haafu buvidiyo bwa haafu neno video ya Chike ng'ali wamu ne Chike olwa loko nera nalwo olaga nga Rwema Namakula sinze ezisinga yali atudde n'amakulu mu kyo lwe tukitegeera kati officially mbu Rwema Namakula yali lubuto gataga tubeere nga tululaba. Kati ekisinze okumalako ekyewungulo oba kesitategedde bulungi Rwema Namakula oba n'akola nti okubeera nga akategeera caption gyatadde ku binene ebifaananyi ataddeko olunaku z'omwezi za leero waneno bwe saagala nnyo tupeyinga attention manya tupeyingewo nnyo attention ataddeko ennaku z'omwezi nga 7 ogw'Okwakubiri 2021 kaakati enkola ya Rwema Namakula oluvannyuma lw'okukweka olubuto ne lukula paka kweyo stage oba kweyo level nga tetukimanyi oba nga tulina bulungi proof eraga mbu Rwema Namakula ali lubuto however much nga mu ngambo twabadde already twatandika dde okitegeera mbu Rwema Namakula ali lubuto kati nnaku z'omwezi ezo yes tetukiganye lwataddeyo ebifaananyi bino naye tuyinza okugenda okukola story eno kyeno mukijje kunze tuyinza okugenda okukola story eno nga Rwema Namakula yazadde oba okimanyi bulungi tuyinza okugenda okukola story eno oba okututera binene ebifaananyi ng'olwedde Rwema Namakula yazadde nga just ataddeko date caption kulaga mbu ali lubuto tunagenda okitegeera mu Rwema yazadde ekyo ngambye mbu
kisoboka okubeera kubanga kakati ebifaananyi byonna ebisinga badde tateekangako date naye leero mu kifo ky'oteekako ekintu kyonna kyonna oba ki ataddeko deeti ya lunaku lwa leero nga 7 Ogw'Okumi ye caption gy'ataddeko ebyo ebifaananyi kati ne neebuuza deeti eyo exactly yaki okitegeera tuyinza ogenda ogira bwe tuti nga Rema Namakula ali lubuto kakati awo nno muganda wange taata wange papa omukulu Eddie Kenzo tulinda mugole ffe tulinda mugole akayimba gwe akayimba taata eno abannange kati ate Eddie Kenzo naye nsabirira nnyo bulijjo nsabirira ati se ekya Rema kineno kisooke kiggwe bulungi actually n'embaga ya Rema Namakula yandisoose neggwa bulungi tukwateko kimu ku kimu tetwandyagadde ebbeera nga ate Rema Namakula abuzaayo embaga ate nga tuli mu kukyala kwa Eddie Kenzo ate Rema Namakula agenda beera nga agirawo ati eno Eddie Kenzo ali mu kubeera nga ayanjula ate eno tukirawo tuti ekya Rema Namakula tusabe Mukama Katonda kisooke kiggwe bulungi tusabe Mukama Katonda asumulukuke bulungi tusabe Mukama Katonda atuzalireyo ka baby girl oba ka baby boy kyonna Mukama Katonda kyanaaba aleese kyanatuwa sina kindi Saalongo okubeera Saalongo yes kisoboka tugenda ola Dr. Hamuza Sebunya Saalongo Rema Namakula Naalongo okiraba nga bazadde balongo ba boy na gaalo oba gaalo na gaalo oba boy na boy kyonna kyekiri naye wano ku SMX Media tugatta emikono ffe ne tugamba mu bannange tukongratulatinga Rema Namakula olw'okuba nti neera otuuse kukula eri omulundi ogwokubiri ono Rema omwana wa Rema Namakula agenda okubeera owokubiri so tusaba Mukama Katonda osobola okubeera ng'osumulukuka bulungi na buli kimu kikugendere bulungi gwayagala okubeera ng'ojoininga SMX Media WhatsApp group munange twagitandiseewo dda eyo gye tugenda ne tubeera nga tusobola okubeera nga tuwolokoosa mu ngeri yaffe ne tusobola okubeera nga tumanyagana gwayagala okubeera ng'ogijoininga kebera waneeno wansi mu comments ekisooka onookubeera ng'oli subscriber wa SMX Media eryo lyotteeka mwenna mukimanyi obeera ng'oli subscriber wa SMX Media then ogenda kukiira wansi awo mu comment section olabe comment ya SMX Media mwengenda okubeera nga nteeka linki osobola okubeera ng'ogitapingamu eyo linki egenda beera ng'ekutwala ku WhatsApp group eyo osobola okubeera ng'ojoininga teriyo nnyo mateeka kasota offendinga muntu yenna yenna kubeera nga yes onengejja okigirawo oti kati Amalu Musuuza agenda beera ng'afuna muganda we Amalu Musuuza okuze yes gundi okuze Amalu Musuuza okuze saawa yonna nga bwe nkugambye saawa yonna kati gwa star subscribing wano ku SMX Media updates ogenda beera ng'ozijjawo ez'olubuto lwa Rema Namakula paka kuzaala zonna nze wano ku SMX Media ngenda beera nga nzikuleetera watali kwesikamu wadde Rema Namakula tukuyozaayoza okutuuka kweri ekkula tutambula ne bannaffe abapeles accessories and spare parts basangibwawo ekireka opposite Centenary Bank otuukawo ng'obakubira ku namba zaabwe ez'essimba bagenda beera basobola okuyamba oba okusotinga mu kizibu kyonna ky'olina ku mmotoka amanya eddoboozi nsigadde nze mu SMX representing straight out SMX Media bambi subscribe nga tojja kubanga missing updates naddala nga zino